abaweereza baffe abalungi tubaniriza okumkutu gaffe nateera muli mutya abalungi abagala abanyumirwa era abawagira ensonga z'obuwangwa n'ennono abateeteera bajjajjammwe abavaayo ne musalawo ne mugamba yes ffe tuli baana ba misambwa ffe twasalawo era tukyogeza mazima era nga tetufuddeeyo baani bali awo I salute you guys over there bali mwebale kubanga mwegatta ku kibinja oba eggye eryabo abasalawo kubanga twetegeerera yes tusinzidde Kristo's kya mirembe ebugaba sasai era enkomyo nateera kubanga tuwayawaya muku of course I've got Nalongo Nalubalo with me in the house twagala twogere ku nsonga z'omulonde gwayeeyo obadde omanyi butya omulonde wasobola okubanga yeekulaakulanya that is the question inside Nalongo Kawale na mirembe era Nalongo nateera tuli besanyufu mbadde njagala kuzza kigambo naye ekigambo kyembuza ekyoluganda lukyakalubakalubamukko naye mpolampola nja kubanga ndugonsa ennaku zino zonna ngezaako okwerwanako kubanga nzisaamu amaanyi mu kwogera oluganda ate naamala okuluyiga nja kubanga nkomawo mbasomese bye nayiga mu luganda. Weewaawo tuli basanyufu nnyo bya nsusso okulaba nga ate nammwe abaana emiti emito tubayita baana ba .com abaliwo Nalongo ba planned kids abaliwo ab'omulembe guno olwokubanga baliwo mu nsonga z'obuwangwa n'ennono begatta kubanga ba unlike ffe wetukulidde Nalongo guno omulembe kyangu nnyo okusanga omwana ng'azaaliddwa wano n'akulira wano n'amalako university naye nga n'olulimi lwe Oluganda talumanyi so tutwala okwebaza mu ngeri y'enjawulo erifu abeewaddeyo kubanga tuteekamu amaanyi tuteekamu amaanyi okubanga ensonga zino muziyiga awo nno kituwa essuubi nti kyetwali tweraliikirira nti ate tetulina banaatuddira mu bigere ndaba gy'ogenda okuweta gy'okuba indicator zonna emuneetereezaamuko okay kale nno tutunuulira omulonde butya bwasobola okwekulaakulanya ensonga y'omulonde okwekulaakulanya oluusi etabukamukko olw'ensonga nti wano empewo nga zaakakukwata olaba nga buli kimu kikalubo naye eventually you settle in n'otandika okutambulamu nazo nga zikulaga buli kimu bw'oteekeddwa okukikola under their guidance of course that way buli kimu kikyukira ddala kale nno bwe kimala okukyuka awo nga kikyuse kiteredde omulonde yalibadde yeekulaakulanya mu ngeri ki y'ensonga lwaki twagadde twogere ku nsonga eyo tulabe ate kyo tukikwasaganya tutya mu katambi ako ke twayogerako okubeera nga omuntu olina okuba omugezi twagamba nti obugezi buno bwe tukozesa mu magezi gaffe ng'abantu ate bukola nnyo mu biseera nga ensonga yaffe ya buntu era mu ngeri eyo tuba tugezaako okulaba nga tutambula nga tukulaakulana mu mpolampola ensonga esooka gy'oteekeddwa okufaayo ng'onneekulaakulanya oba weezimbe ggwe ng'omuntu tobalira ku bantu nkiddamu tobalira ku bantu wazira balira ku bakama abo tobalira ku bantu kyentegeeza nti togamba nti nze kano kendi mu kyalo
ntunuulidde baaba wange gundi oyo okunzija mu kyalo annyingiza ekibuga ankolera ekintu bwe kiti. Bw'onoobalira ku bantu mu ngeri eyo ojja kubeera disappointed. Abantu bakyuka nga n'ekibakyusizza tosobola kukinnyonnyola. Omuntu gwe mwayogedde naye eggulo olulimi olutegeerekeka ogenda okuddamu omusanga essaawa ntono nnyo ng'ate kati ayogera birala ddala. So mu ngeri eyo tobalira ku bantu, balira ku bakama abo. Bulungi ki obuli mu kubalira ku bakama abo nga tobalidde ku bantu? Nti wano omuntu ng'akuyiwa, omuntu ng'aviira ddala ku kye mwayogedde, omuntu ng'akola otherwise, omuntu ng'alemereddwa. Kubanga omuntu ono ng'akuyiwa tetugenda kukisiba ku kugamba nti tayagadde. Naye njagala mumanye nti omuntu ng'omuntu asobola okulemererwa. Ayinza okuba yakusuubiza nti agenda kufunira omulimu mu kibuga, naye nga naye yennyini gukyamubuze, nga naye yennyini gwakola gumubuze. Ate n'abanga bwe yagenda okusabira ggwe omulimu, yagenda okulaba nga ate naye talina, n'asalawo agwekolere. Kati ate kyo toyinza kimunenyeza kubanga asoose ye ayagala akole n'oluvannyuma akuddukire. Kati mu mbeera eyo bw'etyo togenda kumunenya. Owulidde? Togenda kumunenya nti olw'okuba bamuwadde ssente azikuleetere n'azeezibika, togenda kumunenya. Kale nno y'ensonga lwaki tetubalira nnyo ku bantu ffe ng'abalonde, ne tubanga essira tuliteeka ku bakama baffe, kubanga bo batema empenda zonna. Ono omuntu ng'alemereddwa, ate bo bakama baffe batema empenda zonna okulaba nga ekyo ky'oyagala kituukirira nga bw'okikola ki, nga bw'okyagala. Kale nno bw'omala obutabalira ku bantu, tutunira ensonga ey'okuba nti osiima ekyo ekitono ky'olina n'olaga n'ensaasaanya yakyo entuufu. Abalonde tulina omuze nti ebiseera ebisinga obungi kye tulina wano tetukibala, wazira kye tutalina kye tubala. Bw'obeera ng'olina omutwalo gumu era nga buli lunaku ofunayo 5,000, obeera ofuuyirira lunne ng'ogamba nti bakama bange ne malamba nga nsobola okusuzaamu 10, naye mu butuufu omuntu alikomawa n'obusente buno obutagasa. Kaakati zirabe, ngenda zifulumya wano bagule kiri okakana nga ziweddewo, ng'ebyo obivaako. So nga boogambye bo ensonga bagitutte ng'ekikulu, era mu kaseera mpawekaaga nga tomanyi na kumanya, olabira awo nga naawe osuza 10,000. Kati ate bw'osuza 10,000 ezo gwe tozibala. Kati ate gwe ky'otunuulira bakama abo ng'obagamba kale mazima singa nsobola okusuza akakadde kyalibadde kiyitirivu, naye kati lina 10 bannange naagenda okusasulako ennyumba, naye ng'emabegako awo ennyumba obadde sigwagisasula, nsasuleko kino nsasuleko kiri, n'aba nina kyensigazzaamu. Nedda, omulonde bw'atyo si bwakola, wazira asiima kino ekitono ky'ayina n'akitetenkanya. Awo amagezi go we gajjiramu. Bo bajjajja n'obanjulira ne bagamba bakama bange mumbuulire, ngende nsuubule engoye, nsuubule ennyaanya, nkole ntya, kuba kati zino ze ssente ze tuyinawo. Bo bayamba buyambi kugayidinga ne bakulaga nti kino ky'oyagala kiyinza obutakola. Kakati munnange osuubule ennyaanya, kati bwe bunaakya enkya ng'olina okugenda mu lutabaalo. Ennyaanya ezo tezigenda kuvundira mu mudaala, nedda, tosuubula nnyaanya.
tekijja kukola. Kale siima ekyo ekitono ky'olina era okikwate bulungi, okikozese bulungi, okakase nti okikozesezza bulungi, ate olwo osabe okwongerwako. Omulonde ng'anaakulaakulana yeewala ebitamugasa naddala nga bitwala ssente. Ensonga eno twagitunulamuko emabegako awo ne tugamba nti ebintu bingi bye twenyigiramu, era Oweekitiibwa COVID yaliko wano n'atumulisiza n'atulaga obulamu bwaffe, n'atulaga ebintu eby'enjawulo ebingi ennyo bye twenyigiramu nga mu mazima tebigasa bulamu bwaffe. Era ndimu essuubi nti abasinga obungi mwasobola okubimanya. Essaawa z'omala mu bbaala, engoye empitirivu z'obeera nazo wardrobe ne zijjula zonna naye ng'ezimu tomanyi ne bw'olizambala, ezo zonna ssente ozituuzizzaawo so nga zaalibadde zikukolera. Kwegamba tumanya mangu. Kwegamba okubeera nga tukola mu kasirise. Omulonde ateekeddwa okuyiga okusirika. Tobuulira bantu pulaani zo, kubanga abantu abo b'olaba si bonna nti tebaagaliza, naye amaanyi agabatambulirako togamanyi. Nga bwe twagamba nti tulina amaanyi agatulwanyisa mu nsi muno. Oyogera n'omuntu ekintu ne wabaawo b'olabula, ate abagenda okuyita eyo bakusiraanye. Kale nno tuteekeddwa okuba nga tukola mu kasirise. Ogwo nno mulimu mulaba ng'omutono, naye mbabuulira ku zino social media ezajja, omwana abeera awo kyafunawo kyayolesa mu nsi, tamanyi bamwagaliza na batamwagaliza, naye ye ayagala buli kimu akirage. Lwaguze ebikopo olw'okuba bya bbeeyi ng'abiraga, lwaguze essowaani eri bamubala ng'aziraga, lwazimbye ennyumba omusingi ng'agulaga, ennyumba egenda okuba ng'esituka ng'esiraana. Kwegamba bajjajjabo nabo balwana ne babaako we bakoma olw'entalo ennyingi gwe z'ogenda otaanuulataanuula okuva eno n'eri. Kale nno bw'oba onookulaakulana bulungi, gezaako nnyo okubeera nga obikola byonna mu kasirise mpola mpola. Tolina ky'ovaako nga teweemulisizza, wazira ate oyanguwa okukuuma ng'oli mu kasirise, kubanga ate ejjukira empewo zino ezikukuuma ze zimu ate era ze zikola. Kati buli lw'otondawo entalo ennyingi ezikwetoolodde, weesanga nga bajjajja ebiseera ebisinga obungi bagenda bimala mu kulwana ntalo zo z'otaddewo ate mu kifo ky'okukolera, ekinaavaamu ng'ogamba nti ate wasiraana. Kale n'oba onaakulaakulana, kendeeza obungi bw'entalo bwe weeteekako, omanye nti kati oli mu budde bwa kulaakulana era ebirowoozo byonna obiteeka okwo. Goberera ebirooto n'amaloboozi g'omuntu ow'omunda, lyeriba nga emmuliso yo ekukulembera okukulaga ku ki ky'oteekeddwa okukola. So si amaloboozi g'abantu bano ab'enjawulo ababeera boogera naawe. Tokkiriza, kubanga oli ojja kutandika omulimu ajje aguvumirire akulage nga ye bwe yagukola ne gugaana. Togenda kutambulira mu mukisa gw'abalala, ogenda kutambulira mu mukisa gwo. Kale gwe bw'oba weesize ekyo gwe ky'ogenda okukola, kikole n'omutima gumu nga weesiga bajjajjaabo. Ate buli mutendera gw'otuukako jaguza n'abo abatono b'oli nabo, oba ofumbyewo ku kijjulo, oba ogabudde ku bibala, kwegamba oba kita kya mwenge, naye laga bajjajjaabo nti osanyuse olw'ekyo ekituuseewo. Kale nno tugambye nti tuteekeddwa okuba nga
tetubalira ku bantu, tusiima kye tulinawo ate era ne tukikozesa bulungi, twewala ebitatugasa, omwo twalira n'abantu abatatugasa, obuteetabaataba mu bantu, ebiduuladuula ebyo, tukole mu kasirise, tugoberere ebirooto byaffe n'amaloboozi g'abajjajjaffe agatutambulira munda, tusiime era tujaguze ekyo ekitono kye tuba tulinawo oba kye tutuuseeko, tukuume ebyama ku ekyo kye tuba tuliko. So togenda ng'onnyonnyola abantu status update ng'obalaga buli ky'oliko ng'obalaga ky'oliko. Okuyiga okubalirira n'okutereka ate tokola buli omu kyakola. Eyo nayo nsonga nkulu nnyo. Oga nti gundi akola kino nange nina okukola kino, nedda. Buli omu alina omukisa gwe gye gutambulira era buli omu alina enteekateeka ze z'alina okutambulirako. Kale nno awo omulonde bw'onooba okoze ebyo bye twogeddeko, ojja kulabiraawo ng'osenvula. Ennyumba eyo ojja gizimba eggwe, edduuka eryo ojja ddikola liggwe, buli kimu ojja kikola kituukirire bulungi. Kale nno tubagaliza kubeera bulungi, akuume atakuumira mpeera. Weewaawo, weewaawo, weewaawo.